nina gyembeera eyo n'abakungu ba Kabaka benagamba bane musinge kunywa amazzi naye bamagamaga balabe gyendi balaba situnuddeyo nga banywa soda anywa eccupa nga bbiri nga sikubyeyo liiso bw'alaba nkomyewo ng'atereera ati kuba mbeera mbacocca naye mbacocca nno lwa bulungi soda ayitiridde emicungwa egirimu sukaali omukka omunnyo omukka ebyo byonna bya bulabe ennyama naddala eno emyufu ey'ente ey'embuzi bya bulabe nnyo n'oluliba lw'enkoko mulwagala nnyo naye lwa bulabe temulya bibala waliwo eyaŋŋamba omukungu simanyi oba waali nti ye amazzi baligamuteerako mulago tanywa mazzi nti amazzi bagalimuteerako emulago namugamba nja kimujjukiza nga ngenzeyo okumulaba kale emisinde gino girimu emiganyulo mingi omusawo ali wano Kabaka gwe yatuwanga minisita y'ebyobulamu bino bye mbagamba yabinjigiriza temugamba nti ate munnamateeka abadde ati dokita ali wano ebintu byonna abintegeeza naye nze ndoza eddoboozi lyange eddene okusinga erirye kyenva mbiddamu sabbiiti ewedde Ssaabasajja Kabaka namwanjulira Omutaka Kasujja Kyesimba mu Lubiri e Mengo simanyi oba wano waliwo abengeye Oweekitiibwa ono Kalule saamulaba mu Lubiri e Mengo namulaba teyaliyo naye ab'emmamba abengeye baaliyo bangi ku mukolo ogwo Ssaabasajja Kabaka yatukuutira okulaba nga tunnyikiza ensonga z'ebika naddala mu bavubuka kubanga ebika gwe musingi gw'Obwakabaka. Ssaabasajja Kabaka yagamba nti kati emirimu mingi gikolebwa abavubuka naye gijja kwongera okutereera singa bategeera ensonga z'ebika. Nkulisa nnyo abageye olw'okufuna omutaka wa Kasolya ng'ate bamufunye mu mitendera emituufu nga bagoberera ennono y'ekika ekyo nga Ssaabasajja Kabaka bwe yalagira mu nsala y'omusango ogwo. Bwe nali nnyanjulira Omutanda Kasujja nategeeza Obuganda nti Ssaabasajja Kabaka Ssaabataka tajja kulamula misango gya bika ng'agendera ku biragiro bya kkooti enzungu. Ab'ebika ebimu gye batandikiriza okutwala emisango gino ndowooza kankiddemu. Ssaabasajja Kabaka tajja kusala misango gya bika ng'agendera ku biragiro bya kkooti enzungu. Ssaabasajja Kabaka bw'alowooza nti ono ye muntu omutuufu asaanidde okukulira ekika mu nnono y'ekika ekyo n'eya Buganda era kyajja okwogera, so si ntaputa y'amateeka bw'eyinza okuleetebwa bannamateeka nga bagenze nti okuwaaba emisango gy'ebika. N'abannakinsige balina omusango gwe baawaabye naye bakootakoota mu Gaalumonde. Nze nange wano sijja kwanjulira mutaka yenna mu maaso ga Kabaka ng'aleeteddwa ku biragiro bya kkooti enzungu anti nnyina omwanjulayo yennono eyo yennono sijja kumwanjulayo. Oba banandeetera baawa nnyondo be banaamanya naye sijja kwanjulira Kabaka mukulu wa kika yenna n'omu bw'ati nti nnyina ebiragiro by'ekkooti byendagidde nga bikontana n'ennono ya Buganda. Awo nno abakikola bamala biseera na ssente zaabwe. Nze mu kulaba okwange Ssaabasajja Kabaka bw'aba alamula emisango gy'ebika agendera ku nnono, agendera ku buwangwa n'ebyafaayo by'ekika ekikwatibwako. Buli kika kirina ennono yaakyo n'ebyafaayo byakyo era Omutanda ebyo byatunuulira n'alamula. N'olwekyo ebika ebitwala ensonga zino mu kkooti enzungu biba biweebuula ennono za Buganda era nga bwe nkyogedde njagala okukiggumiza tewali mutaka n'omu gwe nja kutwala mu maaso ga Kabaka oluvannyuma lw'ebiragiro bya kkooti enzungu. Eyo nsonga nkulu era mbasaba mwabakiise mu lukiiko luno olukulu olwa Buganda mugitegeeze baganda bammwe ne bannyinammwe. Ensonga endala esaana okutegeerekeka obulungi yeeno. Ssaabasajja Kabaka by'aba asazeewo ku buli by'aba asazeewo kyonna
buli ludda luyina okukigondera ne bwe wabaawo atasanyuse. Anti okuwozanganya kubaako enjuyi bbiri. Enjuyi bbiri tesobola kuwangula. Wateeka okubawo awangula n'awangulwa. Kiteekwa buteeka okubeera bwe kityo kuba enjuyi ziri bbiri. Ate zombi kabaka ayinza okugaa nti mwembi muli batuufu. Kaakati Ssaabasajja Kabaka bw'aba asazeewo oba tekikusanyudde oba kikusanyudde ogamba Ssaabasajja Kabaka owangaale nga n'akalevu okuuta. Ekyo nakyo kiri mu nnono, si nze mbiyiyiriza. Mu nnono ya Buganda Ssaabasajja Kabaka kyasalawo kye kyenkomeredde okuggyako oludda olumu bwe lulowooza nti waliwo ennono oba obulombolombo oba ebiragiro bya Kabaka ebiba tebiteekeddwa mu nkola nga bw'aba abiwadde, ekyokukola kibeera bwe kiti. Bassebo ne bannyaabo bino bye mbagamba si nze mbiyiiya, bya nnono. Oyo alowooza nti waliwo ennono etagobereddwa oba akalombolombo oba ekiragiro kya Kabaka kye yawadde mu nsala nga tekiteekeddwa mu nkola, agenda mu ddiiro lya Kisekwa n'ategeeza ensonga ezo nti Kabaka yatulagira ebintu 4, 1, 2, 3, 4, bano ekyokuna tebaakikoze, tewali walala gy'agenda. Era Kisekwa n'abagamba bakikole. Bwe batakikola awo tuyinza okugamba nti gwe sitoli mutuufu. Tewali walala kuba Kabaka aba amaze okuwa ensala. Mulimu gwa Katikkiro Kamalabyonna owa Buganda okussa mu nkola ebiragiro bya Kabaka ku kika. Ekyo nakyo kiri mu nnono. Sigamba Katikkiro Charles Peter Mayiga, ngamba Katikkiro wa Buganda. Ensonga eyo nkulu nno mugitegeere, mugibuulire baganda bammwe ne bannyinammwe. Eddiiro eryo erya Kisekwa lye muwulira ddiiro lya Katikkiro. Era ekkooti esookerwako mu misango gy'ebika. Emisango gino egya kasolya. Oli bw'atamatira kyava agenda mu mbuga ya Salambwa. Eyo yenkola. Si kugenda mu kkooti nzungu, si kugenda wantu walala wonna. Naye wabula omuntu aba n'eddembe okwebuuza. Okwongera okukakata ku nnono oba ebyafaayo oba obulombolombo. Ekyo tekigaana. Naye nga mu nnono ekyo bwe kiri. Weebale nnyo ssebo. Era waliyo n'ekirala. Atamatidde ensala ya Kabaka waliwo kye bayita okukwata mu nkanamu. Balooya bali wano, Oweekitiibwa Mulema Mukasa ntunuulidde, Oweekitiibwa bali ku ddembe, simanyi oba Oweekitiibwa Isaac Mpangazze, Oweekitiibwa Makubuya. Balooya bakiyita review. Kooti ekusalira omusango n'ogisaba eddemu yeekenneenye bye yasaze. Eyo yennyini kooti Abaganda bakirina mwattu nakyewuunya okukwata mu nkanamu. N'ogamba mukama wange nkutte mu nkanamu. Naye kikolebwa nga waliwo ensonga ez'essimba. So si lwakuba gwe tosanyuse gw'obadde ayagala nti bamusalidde. Kyesigamizibwa ku nsonga ey'essimba. Mukama wange kino kyasigalira ebweru mu Namulayo naye njikkiriza mukama wange n'akalevu bw'okuuta. Era kitera kulabibwalabibwa mu Buganda ne bw'osoma ebyafaayo eby'edda naye nga kyekiri. Naye era okujulira ku bawaani wa Kabaka waliwo abampandiikira ebbaluwa. Kabaka amaze okusala omusango ate n'owandiikira Katikkiro. Bwe Pongo oyagala nkutwala ewa Kabaka, ekyo kirala. Era waliwo abaali bakikoze. Naye era kisiba mu kusima kwa Kabaka balowooza nti ensonga si za ssimba. Ng'ebyo abissaako ennatti. Awo nno kambabuulire bassebo ne bannyabo. Omulimu gwa Katikkiro ogusooka kwe kukuuma, okunyweza n'okutaasa Namulondo. Gwe mulimo gwe gusookera ddala. Ate ensonga ezikwata ku nnono y'ebika gwe musingi ogw'Obwakabaka nga Kabaka bwe yatugambye naffe nga bwe tukimanyi. N'olw'ensonga
ndi munywevu bwe ggulugulu ku nsonga eyo era sijja gitankanamu. Kubanga bwe tusaabulula ennono n'obuyinza bwa Kabaka ku nsonga zino tuba tusaabuludde ssemasonga eyo esooka. Oweekitiibwa Sipiika wabaddeyo ebitonotono kasookedde twabuuka sabbiiti 2 eziyise mu ofiisi ya Katikkiro wabaddeyo ettoffaali mwaliwulira. Muteesa sinnamulabako. Muteesa waali ne Lumaama simulaba. Nagenda emawogoleyo ne bampa obukadde bwa siringisi 72 mu mpeke. Ne bampa n'ente 7 ez'ettoffaali n'embuzi 4 ez'ettoffaali. Omanyi waliwo lwe bampa ebyange ng'omuntu bye ntwala e Butikkiro. Era ab'ettoffaali mbategeerezaawo omuwanika wuuyo Oweekitiibwa Gasita Lule. Mbabuulira nti n'embuzi yange bannange. Temulowooza nti ndidde embuzi ya Kabaka. Ezo ente 7 n'embuzi 4 byali bya ttoffaali. Ennaku zaali 2. Olunaku olwokusatu ne tugenda mu ssaza ly'e Kabula ne batuwa obukadde 13 mu mpeke. Ne batuwa n'ente 9 n'embuzi 2 eby'ettoffaali. Okugattagattamu ng'otaddemu n'ebisolo bino twakuŋŋaanya ettoffaali erisoba mu bukadde 10 mu masaza abiri. Naye kasookedde ntalaaga Buganda eno nga nkuŋŋaanya ttoffaali tewali gye nali nfunye birabo nga ebyampeebwa emawogola. Natuuka mu maka agamu nga batemye enkota z'amatooke 30. Kale bwe muba mulabanga nnyirira ensonga muzitegeera. Tubeebaza nnyo bannaffe okujumbize n'okwagala Ssaabasajja Kabaka bwe baalaga. Nagenda ne baminisita Oweekitiibwa Kiyimba, Oweekitiibwa Christine Mugerwa Kasule n'Oweekitiibwa Henry Ssekabembe. Naye bwe muba mwabalabako ku lunaku olwokutaano ne twadda mwandirowooza nti bava mu mucaka. Twakoowa nnyo ennaku 3 zaali nnyingi ate amasaza ago manene okugatambula yonna. Naye neebaza nnyo abaami ba Kabaka ab'amasaza ago n'abaami ab'amagombolola n'ababaddiridde. Bwe twali e Kabula essira twasinga kulissa mu basajja n'abazaana ba Kabaka abatali Baganda, Banankole, Abannarwanda. Be twasinga okulambula kuba omulundi ogwasooka sitwabalambula. Era ensimbi zino ze muwulira kumpi bitundu nga 3 byakuna bye baabireeta e Kabula. N'ebyokulya baatuwa ne tusindisa bigere. N'amata nanywa amata mu kyanzi. Bakutwala mu kayumba awo omukyala yabako n'obuyinza kayumba ako n'akuwa amata ekyanzi baba bakinyookezza. N'ente ne bampa ezange ku bwange abalaala abo. Awo ne munalaba nnyina ebiralo by'ente ensonga mugitegedde siriku za Kabaka. Tubeebaza nnyo. Ettoffaali ery'ebugerere twalyongeddeyo kubanga Idi eyinza okuba yankya eyinza okuba ya Lwakusatu. Kale ennaku ezo nga ziyingira mu ttoffaali y'ebugerere obutataataganya bannaffe mu kusiibuluka ne tuwongeza tujja ndowooza bababuulidde ennaku endala naye nga twayongezaayo ab'ebugerere baleme kweraliikirira nti nno bo twabeerabidde. Waliwo we nasomya awantu nti mwe abaami ba Kabaka mmwe ne Katikkiro nti babeere nga basisinkana abaami abalala naye ndowooza tusisinkana nnyo abaami. Waliwo we nabisomye Katikkiro alina okubeera nga asisinkana abaami. Mbabuulire ennaku 3 ndi n'abaami ba Kabaka ab'amasaza ab'amagombolola naye yonna gye tubeera buli Lwakubiri n'enkya ndowooza waliwo eggombolola ejja bikulemberwamu baami ba Kabaka. Saakitegedde bulungi oli kyagamba nti Katikkiro asaana ayosinkanenga nnyo abaami ba Kabaka. Bwe naagenda ebugere n'aba ani anannyaniriza ebugere si mwami wa Kabaka naye abantu bo boogera ebintu byabwe nabirabye mu mawulire awo. Ate ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno yesi sabbiiti ejja ngenda kusisinkana ab'amagombolola bonna mu Buganda. Tugenda kubeera ndowooza ku Muganzirwazzi
era abakulu ab'amasaza mbasaba mutegeeze ab'amagombolola bonna essaawa ndowooza 3 okutuuka nga bakuŋŋaanye, kubanga abaami ab'amagombolola balina omulimu munene nnyo mu Buganda eno na bino byonna bye twogerako. Bano be bakama baabwe ab'amasaza, naye Pookino tasobola kutuuka Kyamusansala n'Ekyannamukaaka n'Ekyebongotoko. Ekyebongotoko ndoza kiri Mawogola. Muteesa tasobola kutuuka Kyebongotoko buli lunaku ng'ava e Ssembabule ku mbuga y'essaza, era naye yeesigama ku baami ab'amagombolola. Nga naffe bwe tutasobola kutuuka mu masaza gonna okuggyako nga twesigamye ku baami ab'amasaza. N'olwekyo abaami ab'amagombolola bakulu, era nteekateeka okubasisinkana 14 ndoza lujja kuba lwakuna olujja. Mbasaba bonna mubamanyise babeereyo. Wabaddeyo n'amatikkira ku ssettendekero waffe owa Muteesa e Masaka. Katikkiro yakiikiriddwa omumyuka asooka n'omumyuka owookubiri yabaddeyo, era ndoza gwe mukolo omutongole ogwasoose Chansala omujja omulamuzi Julia Ssebutinde gwe yakoze. Pookino yabaddeyo mu baamasaza, nategeezeddwa nti yabaddeyo yatukoze bulungi. Nammwe abalala abaddeyo Ekitiibwa Gaganga naye yaliyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssettendekero waffe alina okufuba okulaba ng'abeera ku ntikko mu kisaawe ky'okutuusa ebyenjigiriza eri bannayuganda. Ssaabasajja nno yatubbirako n'atugamba tulina okusessira ku misomo egijja mu mbeera mwe tuli. Ssettendekero aleme kugunjula baana mu bintu ebitabakwatako obutereevu, n'abakuutira okunoonyereza, n'abakuutira n'okutuusa ssettendekero ono ku mutendera gw'ensi yonna. Ate olunaku lwajjo twabadde mu kkanisa ya Lukka omutuukirivu wano e Kibuye. Balina obusabadinkoni, kyekiringa dinare endowooza, obusabadinkoni obw'Ekibuye bwabadde buweze emyaka 35, ate myaka 10 bukya kkanisa eyo eggulwawo ey'Ekibuye waggulu. Naye obusabadinkoni obwo buliko ekyafaayo, kubanga olukiiko lw'obulabirizi bw'e Namirembe bwe bwali busaawo obusabadinkoni obwo baabuwa erinnya Mmengo. So nga obusabadinkoni obusinga amannya agabuyitibwa gabeera ag'ekifo ekyo, ng'obusabadinkoni obw'Entebe, obusabadinkoni obw'e Nateete, obusabadinkoni obw'e Luzira, ebifo ekifo kye baba bakiyita. Naye kati buno obw'Ekibuye bwandibadde obusabadinkoni bw'Ekibuye naye baabutuuma Mmengo nga bakuuma erinnya Mmengo lireme kusaanawo. Era nabagambye nti mu kaweefube w'okuzzaawo Obwakabaka kyangu nnyo okugamba nti baayisa amateeka agajjawo Obwakabaka ne bagawera agaali gavera ne buddawo. Naye nabagambye nti buli muntu aliko kye yakola ekyakuuma omuliro nga teguzikidde. Olabanga ekintu ekyangu, naye okukuuma erinnya Mmengo kitegeeza nti buli abantu bwe baaliwuliranga nga balowooza Obwakabaka kyakyafaayo, kye kimu ku nsonga ezantutteyo. Era gwabadde mukolo mulungi, bagenda nakuzimbawo ekkanisa gali kwoleka. Mbasaba mubawagire. Nabadde njogera kuba amagombolola okujja okukiika mu lwalo lwaffe, naye olw'enkya lwayimirizibwa okufaananako ng'omukolo gw'Ebugerere, kuba ayinza okuba Yidi. Ebisembayo Ekitiibwa Sipiika bye bino byenkusaba onzikirize njogereko. Obubenje buyitiridde nga bw'okyogeddeko ku makubo. Oluguudo lw'e Masaka lwakafiirako abantu ba 30 mu wiiki emu.
Uganda y'emu ku nsi esingamu obubenje mu nsi yonna. Mu nsi yonna obubenje bususse. Tusaba gavumenti erabe nga amateeka g'ebidduka gagobererwa. Ekisooka okugoberera ekkomo ku misinde. Bw'obanga ovuga esipiidi ezisoba mu 100, emmotoka oba tokyasobola kugifuga. Embuzi bw'esala oluguudo emirundi egisinga obungi olw'ekyekango bw'osiba emmotoka ekutabukako. Bw'oba tosusiza 100, ab'ebidduka bakugamba nti emmotoka oba okyasobola ogifuga. Bw'owekanga ekintu ng'oli wansi w'esipiidi 10 osobola emmotoka okugifuga. Byonna ebibaawo oluvannyuma lw'esipiidi 10 emmotoka oba tokyasobola kugifuga. Ate bagamba nti olina obutikitiki 3 okusalawo bw'oba ovuga emmotoka. Simanyi mmwe baali babuulira nga babayigiriza emmotoka. Obutikitiki 3 ta. Ekyo ekikulema okusalawo mu butikitiki 3 kyekivaako oba owona okufa oba okufa. Tekiriiko kulowolereza. Naye tosobola ate kulowolereza, tosobola kusalawo mangu ng'oli ku misinde miyitirivu. Ekkomo ku misinde. Ebidduka okubeera mu mbeera entuufu. Egamba emigangatika. Na bino ebidduka bye bayita lunnuma. Weewaawo n'ogamba nti ate ne poliisi ne tulaba evuga emigangatika. Ndowooza mugiraba. Ebidduka ebitali mu mbeera ntuufu kyabulabe, naddala nga bitwala abantu abangi, kubanga emmotoka bwebaamu abantu abangi bwe buzito, ate obuzito gye bweyongera okusiba kukendeera. Mwali mumanyi nti ndi injiniya? Emisinde emmotoka tasobola kusiba nga ezitowa nnyo, obusobozi bwayo okusiba bukendeera. Omugangatika gy'emmotoka, abavuzi okuba n'ebisaanyizo ebituufu. Bw'ovuga emmotoka nga tolaba bulungi, oyinza okuba tokimanyi nti tolaba. Babakebera amaaso bassebo ne bannyabo. Oyinza okuba tolengera wala ng'olabayo naye nga tomanyi nti abalaba obulungi balaba bulungi okusingako awo, naye nga gwe tokimanyi. Okuvuga emmotoka ng'okooye, ng'onywedde omwenge, byabulabi bye bireese obubenje abantu okufa okuggwaawo. Enguudo zirina okubeerako obupande. Abantu babubba ne babukolamu obwambe n'etadooba. Oluguudo lw'e Masaka bateeko obupande lwonna bulungi nnyo bwaka n'ekiro bw'okubamu ettaala, babubbyeko bakolamu obwambe n'etadooba. Ekyo kizibu nnyo okulondola abantu abo ne babakwata ne bababonereza. Obwambe buno bwe mukozesa mu kwabya olumbe obwembe Buganda obumu babusala mu bipande by'oku nguudo. Baakola obupande wano okuva wano Nateete okutuuka wano oluguudo olw'Owakaliga. Ne bakeera ekiro ne baleeta ekyuma ekisala byonna ne babubba ekiro eki. Naye gye butundibwa wamanyiddwa. Kyeŋŋamba si kyekintu ekizibu ennyo. Tulimala kgenda mu semina tukisomeko. Abaweesa ebintu ebyo babibba. Naye gye payipu ezo bazizimbisa bakola ki? Kati abantu ne bafa ne baggwaawo. Ate n'obupande obwo simanyi lwaki tebabuteeka mu nnimi abantu ze bategeera. Abantu 80 ku 100 abavuga emmotoka tebategeera bupande olw'olulimi. Bwe kiri mumbira wange ebyokusaaga. Gwe nasoma naye Makerere yajja n'ambuuza driving on shoulders kitegeeza ki? Driving on shoulders prohibited. Twali naye Makerere musajja muyivu bulungi. Sigamba mmwe be nasoma nammwe gwe saasobola naawe kyomutunuulira. Naye nasoma naye mu mwaka gwe gumu nga tamanyi kyekitegeeza. Kati wandiga nti munnamakerere yategeera ekyo. Olwo nabuuza omuntu yield kitegeeza ki? Asanga kapande yield. Bw'obuuza abantu abavuga emmotoka 8 ku 10 ekigambo yield tebamanyi kyekitegeeza. Yield. Na wano bisinga ntadde ekigezo wano. Wandirabye.
lwaki tokiteeka mu Luganda? Ensi ze tutambuddemu zonna, twabadde Denmark wano juzi nababuulidde, ensi erimu abantu obukadde 5, obupande bwonna buli mu Ludeeni, oluusi ne bagattako n'Olungereza olw'okuyamba bano abavudde mu nsi endala. Kyekigaana okugamba omuntu ti yield, yimirira. Kiki ofiirwa ki ng'eggwanga ng'ate ozunguwala abantu nate bamanyi Luzungu n'akamu? Olwo nali nkyakola puroguramu eyo tunulira amawulire, nayita owa takisi ne mubuuza beware of flying stones kitegeeza ki? Toyinza kukikkiriza, naye kyamulema. Baali bakola oluguudo buno obuyinjo bwasendabirwamu, kyamulema okutegeera. Yali aluza nti waliwo ekinyonyi kye bayita gundi, kyamulema bwe kiri. N'olwekyo ennimi eziri ku bupande tewali kigaana kuziteeka mu nnimi omuntu z'asobola okusoma n'ategeera. Kendeeza emisinde, punguza mwendo, babiwandika Tanzania wano mu Luswayiri. Naye kaakati mumanye ebintu byawa kyolaba ng'ekyangu ennyo kirabibwa nabi. Ekamera ku nguudo za ssente nnyo nyingi nnyo. Kamera si za ssente nyingi n'akamu. Okukwata ebifaananyi abamenya amateeka si kisa ssente ekiri awo nti oba kya tekinologiya muzibu oba tuyite bano Abamerika bajje batuyambe. N'abaana abasoma Makerere babiteekayo bulungi nnyo. Naye ati mukyokkola ebyo ffe tukola mu motoka tukola mu motoka zetuweesa. Lwaki tetuweesa kamera ezo eziyinza okutaasa obulamu bw'abantu ku nguudo? Naye tusaasira nnyo abafiiriddwa abaabwe, amaka agamu gaafiiriddwamu abantu 6. Kale ekyannaku ng'Ekitiibwa Sipiika bw'ayogedde, ekisibo kinaatera okuggwako. Mbakulisa mwenna abasobodde okukiyitamu era mbaagaliza ebirungi byeyongere nga kiwedde. Bannaye timutulyako omuceere, tibatuyita kulya muceere. Ekitiibwa Sipiika tebampita kulya muceere. Naye wano mu biseera bino ebyokugira naki bakuyita okusibuluka agirutaawo biki byonna, naye omuceere bakutuka gwayita tobalabako. Naye era Mungu abongera empeera bwe mutuyita. Kaakati nga tumaliriza wano, Ekitiibwa Sipiika, tugenda okutongoza ambulensi ey'Obwakabaka eyagulibwa bannaffe ab'omu Amerika. Kya mukisa mulungi nti omubaka wa Ssaabasajja Kabaka ow'ekitundu eky'ebuvanjuba mu Amerika ali wano, Oweekitiibwa Omulongo Kato Kajubi, era y'omu ku abo abaali abasaale mu kaweefube ono. Ssebo tukwebaza nnyo ne bannammwe bwe mwali, kubanga ebyobulamu bye binaatusobozesa okutuusa Buganda ku ntikko. Ennaku zino tubaale tuba n'emikolo egy'Obwakabaka, ambulensi oluusi tuzijja Dr. Mukwaya, oluusi tuzijja mu KCCA, oluusi tuzijja mu malwaliro, ate ebiki. Kakati eno yaffe bwoya, temulabanga kyamaanyi. Awo nno toffaali ddene mu kuzimba Obuganda bannaffe bye baleese, era tusiima bwongero. Oweekitiibwa Sipiika neeyanziza akadde kompadde, Ssaabasajja Kabaka awangaale. Webale nnyo Kamalabyonna, abakiise mwenna muwulidde ensonga za Kamalabyonna. Waliwo okwogera kwa Kamalabyonna okwaliwo mu lukiiko olwaggwa. Tugenda kuggyayo ensonga ezayogerwako mu lukiiko luli, ezayogerwa ku Katikkiro, n'ensonga zino zonna talisebo. Oweekitiibwa Sipiika, nsaasira Ssaabasajja Kabaka yasiimye okulabika Obuganda eggomba ku Lwomukaaga. Kitunzi ajja kubanga atwaniriza ku mipiira gy'ebika. Omupiira ogunaggulawo Mamba Kakoboza n'Enseenene
owekitiibwa Katoka Jubi ono gwe mulaba yeewaddeyo okutwala engabo ey'omwaka guno ab'Enseenene anti awo nno mbasaba bannaye tubeereyo ndowooza omupiira gujja kutandika Ssaabasajja Kabaka ajja kulabika eri Obuganda ku ssaawa 9 ekivvulu naye ffe twandibadde tumaze okukalira mu ntebe zaffe essaawa 7 tuleme kubulwa we tutuula owessaza Katambala ngeri gy'oliwo omuliraano abantu b'e Butambala balina okuba nga bakeera balina okwaniriza omutanda mu lukiiko olwayita nabeebaza okwaniriza Ssaabasajja Kabaka obulungi kati amasaza mwanaayita Kyaddondo Mawokota Busiro Butambala okutuukira Gomba ebitooke njagala kulaba ebitooke okuviira ddala eKyaddondo okutuuka e Kabulassoke abakuba engoma bazikube abajjayo emirere bagijjeyo kubanga empologoma ejja kuba mu Buganda nga yeetala neyanze okitiibwa sipiika neyanze sebo we bali nnyo Kamalabyonna mbadde mbategeeza nti Kamalabyonna